tuteeketeekedde Friday Night Lights mu Butaala nga enteekateeka eno ebatuusibwako Ndagire Mariam Media nga tuli wamu ne Kyebaleese Theatre. Ekiruubirirwa ekikulu ennyo kyekyokuba nga tuzza theatre ku ntikko. Omulamwa guno twagujja mu Theatre and Performing Arts Festival eyaliwo mu November, era ku olwo ne tukizuula nti theatre ffe kennyini twekuumidde emabega, ate ng'omulembe gukyuse, guli nnyo ku digital, guli nnyo mu bantu, tebakyali bakweta ku theatre lwa birango bya radio na TV, wabula tuteekeddwa okuba nga tubamanyisa ekigenda mu maaso eno, basobole okuba nga bafuna amaanyi agabaleeta mu theatre balabe bye tukola. Era ne tukwatagana ne ba theatre performing artists bano bye mulaba wano n'emabega wange, nga bwe tugenda okutwala omwaka guno gwa 2024 nga buli end of the month ku Friday wabeerawo omuntu omu abeera ali mu limelight. Friday ebeera yiye era n'abeera nga ashowcasinga by'alina okuviira ddala ku byonna ebishowcasingibwa mu theatre: music, dance, drama, poetry, everything theatre kigenda kuba nga weekiri. Omukyala asookedde ddala ku mwanjo w'ekintu kino bwe tugiddeko akawuuwo ye Farida Naabagereka andi wano ku right, ate tuzeeko Veronica Nakayo ku ddekaani. Abo abawanisa emikono be baddako oyo, ate ne kuddako azzeeko okuwanika wali Mikidadi n'addako mu Apple, Sembogga ne Kajiiko ne baddako, ne kuddako Florence, ne kuddako Nakibuuka Angela, ne kuddako Hadi ne Faizo, Shanita Muwonge n'addako, Kasule n'addako. Mu November tulina Beka Gita, ate Ismaish n'Akigala nga Boxing Day ewedde. So twaniriza abalabi ba theatre, abanyumirwa live performances eza theatre, abanyumirwa ekintu kyotetekedde ekintabuli naye te ng'okiraba live naye teri mulimbo, yafulumayo. Kaakati tuli wabweru, era njagala mbatuuseeko omukyala agenda okusooka okupresentinga ow'enkya ayogereko nammwe ku nteekateeka yeeyo nga kuwenkya. Farida Naabagereka. Neyanziza kabisa kama Maria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Farida Naabagereka wadaga bogerako alina show enkya tubuzayo saawa. Nandiyagadde obatambulira mu kunteekateeka yange gyengenda otambuza show yange. Tutandika na red carpet. Abantu bagitugenda kujja tukulula ebiteeteeyi ng'obutaala bwetulya ebbali n'ebbali nga butumulisaamu, bwetwebuzaako tumiitinga abantu ab'enjawulo. Yes, ku ssaawa emu abantu batandika okuyimbira mu theatre emu kitundu zennyini, tutandika esho, tutandika omulimu ogwatuleese ogw'okubasanyusa. Tujja kugulawo kateni mbadde saagala ebimu jagulawo kateni musanyuke. Yajala kirabe nga surprise. Kyemba mumanya mugenda kunyumirwa olunaku luno lubeere nga lubayisa bulungi nnyo, era mubeere nga mulindirira ate olwa Nakayo Veronica. Era mbasuubiza sigenda kubaswaza. Bantu bangi nnyo gye mbadde ntambulira nga bambuuza tukwateekako mu sing and dance. Really, can you sing and dance? Jangu ekyolabe oba nsobola okuyimba oba nsobola okuzina. Bwe jangu ekyamu sho kubanga mbetegekedde era ngenda bawa surprise. Abazannyi be tulina balina abamuwerekeddeko, kuliko bangi be tuludde okulaba naye nga bazze bamuwagire bamuzanyireko. Si one man show yinza okulowooza agenda kujja abeera awazina agira atya byonna yekka nedda. Theatre is a joint thing. Omuntu abeera alina bakwasaganya nabo naye bakwata obutaala butunudde mu ye buli ekinaabaawo ensonga ejja kuba ng'agirimu. Bwe tumala awo tudde wa mukyala Nakayo naye kababuulire bwategese ku lunaku luli.
yenze nakaya Veronica ejja neyanzanya omukisa guno ndi musanyufu for starters okuba nti one sportinga nondeeta mu limelight nsaba Katonda asaasireddemu okuswaza olwo olunaku I want to dedicate that day to you. Wow. Yes. So, of course, nange ndi mukutegeka. My show is 23rd February. Friday 7th February. Trust me, later. It's my first show. Sikona ngoko show sagala kwewairiza. So wano wenjagala tabula mbasaba bulijjo mukwano gwe mundaga and projects z'abantu abalala. Saba mbunjire bulungi. And this song nanyimi the masoga. Trust me, sijja kubasanyusa. Bonna nno n'abali emabega bonna kye bagamba era mba mulina obudde muli baddembe okuba nga tubayitiramu abakazi boogedde nnyo muyinza okulowooza omukolo gw'abakyala abaami wabeeyo atubuulira kyategese ejja eyampadde era nga mbakakasa nga 26 April kigenda kuba kyakabi essanyu ndina lingi lwakuba nti theatre nga bwabagambye bwe kibadde this shows nti theatre eri mu kuzuukuka oba yazuukuse kati mugenda kuddamu okulaba fire wekibadde bwe mbadde mulowooza nga theatre yaggwawo kati abagenda okusobola olunaku lw'enkya nga Fredina Bagereka abalagako mugenda okukakasiza nti theatre ekyakola ki amaanyi tweraba enkya lwe bamunyiga atufiirira olunaku lwetuliwa era tugenda bba tujja kuzanga omulokozi atufiirira lujja bba lwakutufuga nti teri kwekwasa sima tulina okukola lunaku lwa kujaguza omulokozi bamukubye atufiiriridde mukeere wano temukale nemutakeeranye naye mujje ku ssaawa 11 tujja kusangawo tubawe buli kimu tusabwe tunaatuuka omwaka we guggweerako so tukubiriza abalagi baffe abawagizi baffe abaagaliza theatre abagiwagidde emabega yonna mujje ku lunaku lw'enkya kuba show ya family show temulimu kuwemula wabula byakusomesa banaye mujje nga musuubira ekintu ekipya enyambala ku mutindo storyline like buli kimu nga bwe tukisengese nkakasa wagenda kubaawo enjawulo mugenda kubaamu okuyita mugenda kubaawo okusanyuka mugenda kubaawo kwegamba it is ekintabu ndoza kyo kigambo ekituufu yes muyinza okulowooza nti bintu theatre byakikadde si byakikadde tulina abavubuka yogerako muvubuka kale nno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amannya nze Jita Abubeeka November eringa eri ewala naye teri wala n'olumu ku nze show yange eriyo mu November nga 29 era ku lunaku olwo ntegese bingi nyine essanyu lingi obategeeza nti natandise dde okutegeka bwekyogerera story gye ngenda okukola ngimanyi bye ngenda okwambala mbirina na buli kimu nkirina n'olw'ensonga eyo nsaba mujje mutuwagire gino emyezi gyonna ne mu November ate mujje mumpagire ate ne wa December mumuwagire tukakasa tetujja kukola ki kubaswaza naye nga nze ate abawagizi bange njongera okubategeeza nti nga bwe mumumanyi nti sitera kubaswaza November ndeeta muliro ndooze jabera Friday night lights mu muliro